Amadde akawaŋŋamudde nti era ye Omu-wife buli w'ayogera buli ekimuli ku mubiri kisituka ne kiyimirira okuva ku mutwe kaviiri akasooka paka wansi kagere akasembayo buli ekiri ku mubiri kiyimirira. Bannange vidiyo eno ejjudde laavu njereere ogenda kubanga byonna byerabirako mu maaso awo byonna mbikuleetedde. Wasuze otya wasibye gwe n'omulungi ampuliriza all channel media code subscribe for more updates like share and comment tuweerabira okunyiga notification bell obenga notified renteka video empya. Mado live ya leero abadde ajjudde omukwano yenna nga n'amaaso tegakyalaba ng'azibiriza nga bw'omulaba nga laavu emutta. Omu-wife buli w'ayogera amwogerera muli kuba leero Omu-wife teyazze mu vidiyo yegambye yabadde akoyekoyeemu nga talina maanyi kati yajjidde mu guest ayogera yeebase naye nga buli w'ayogera buli w'ayimba ng'Omu-wife Omu-husband eddoboozi ly'Omu-wife terimuleka kyekimu. Baneeka nkuleko byerabireko okubasobola bikunyonyola bimalayo. Okunkyusa babasajja bangi naye ekizibu kwe kulondafu kamaka wano we tutuuse si wangu onvangamu munnange bonondeka nakuteeka wa omukwano nga gumenya ssebo ompeeno teweetawaanya leeta nku Maisha zino ekintu teaching naba buli nje kumubiri eyimiridde oba yabunyimiridde ku magulu lwaki oyina ekyo lwaki okiddekamu lwaki okinteekamu buli kimu ekiri ku mubiri kiyimiridde oiranga enviiri ezingudde ku mutwe anje kyobinkola era amaze kunta newo wenda kuyimiridde tekyoga ebimera nebimulisa muwogo n'ataata okumulisa gundi kaakati awo yaiya agati neeruma wamatula odi aba aleeta ebirabo newaffe twasoma kimulabe eno isamasawo olaba abalungi amakula eno base babita abagoba yewaffe eno omuwange kamuwane ne wala nina omwali awo era nze noono mutuli Uganda munatutegesa bitimba kano koze mwami wange
njagala nkuwone nokoze nze ne taata kamugambe Nolaba. Olaba. Olaba. ukoli mukula ekyokwa omutwe gwonna Kika. Kati enero nali nabagamba njapa musalumu ya myezi 3 nga tugisulamu olunaku lumu lwogenda kituufu nawe kankigambe omwami wange lunaku nali manyi ngenda gejikalina naye kalabika kagenda gejera ku airport ente manyi ogenda kukusibwa ku lunaku olwo yagala wobera munyani zona obutayita mu ceeke bino byakuceekinga kuba enyumba egenda kuba ku airport okakasi walla abalongo baagala kulaba ku muko weewumbeko nati tebalaba eki tebalaba ate tebalaba nze mbambambam kati bebantu ngenda kyokka sikulaba ebyadda sing tebalaba kyekyo kyenkugamba abalongo tebalaba kati tukolewe tuti pasinga live kati abalongo baagala kutuula mu akawunti eyo abalongo babadde baagala kutuula mu akawunti ya Mado nenga netiwaaka gye balina tebasobozesa nga netiwaaka yeekwata era nga bw'olabye vidiyo n'ennyongera okwebaza buli abagirabye to the end ne mutaskipinga bulango ne mugiraba ne mugimalayo mikwano. Nsiima nnyo obudde bwonna bwemumalira ku channel yange bwemumalira ku vidiyo zange nga muziraba. Nsiima nnyo nsaba Katonda bayo kye musinga okwagala. Oli waddemu okozesa comment section okuyisaawo kyonna kyonna kiwandiyagadde okuyisaawo oba okwogerako oba gwe vidiyo gisanze otya kyonna tujja kwesangawo mu comment section ate tubeere nga twogerezeganya n'ennyongera okwebaza buli abalike nga basubscribe nga mwenna nsiima nnyo mikwano. All channel media kochali subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okunyiga notification bell obenga notified when I take a video empya.